akomyewo ayina kooti emu yeziika yekyala yerwana kooti ya ntalo. Tugenda maaso nagambe tuli kakiika Andrews ewa mwana mulenzi Faluku Triple X naki efirimu egenda maaso kakati egenda maaso. Kati nono omukazi yamugamba sende bwoba ozaagala sooka oba mbwazirume oba wambwazirume oba wa nakyetengu waliwo akunkuna. Ate omukyalo oli tamanyi nti omwami ono ayagala muwala we kati n'afuluma. Yafuluma kaba wowe mama wowe jangu wowe wowe jangu mama wowe mama chichi wowe mama twafiiriddwa enkyankera kabwohe nkera kabwohe mama bagambye senga erukunjiri yafudde kangwere sente ezo mbadde bakuwe badde nina kuwe natwala egyebiri eri yasabye yeena ayawudde kati sikuwerekere ate ffe tuba tufiiriddwa tebatulaba era genda kati maama obuwangwa tebutukkiriza kutukabirako genda nandi kukumyeko bw'otagenda emmandwa z'ekikazi gyayomba wuli omutima guntujja baayi munange yiteyo mandwa tezikulaba omuyaya. Katonda yatonda omusajja n'amwawula ku kitonde ekikazi. Omuyaya kiki ekibaddeyo nga mpulidde enduulu. Ono yeewola bw'akaaba naye ani ono kaabatanda ati tomanyi ono mukwano gwa muyingo beagala nnyo bawula. Laba eriiso muzibu nnyo wabula sebe ebbeere lyapiipa. Omuyaye ne walemedde ku nkaŋŋa ye bamuyita Ntongo Florence. Kaakati egenda maaso oluvannyuma. Kati omanye ekisesa mukazi wa Waswa bamuzaala wano ono ye nnyina ali waka azze kukyala basobole okutereeza ebyokukyala kw'omusajja. Esente oba bazimuwadde tetumanye. Wandidde ki kyensanga bufumba byofumbye naye kati naawe olimba n'otugwako bubbi. Maama yeewuunya nnyo omwana okujja anti maama newekubira essimu tobaako tokwata ssimu. Kati kumba weda takwata ssimu maama ng'ali mu bwenzi. Yali atamidde maama. Yabadde ali mu difference njawulo. Yinza okavaako. Bamu difference nze. Mwakuwemba nkafunye kati. Mwana. Yinza okavaako. Nagambe tulabakina Uganda. Eno y'omusuubuzi ogijja ku perfect. Ku paaka enkadde awo okkirira amadaala. Ono kwe kuyingizayo ensawo y'omugenyi. Gwe ng'ate owenyera. Kumbe ennaku emuluma baawe yafiiriddwa. Maama owedda yali munda yakyamuka ennaku emuluma. Teebereza okubanga mugenda mu kutabaala naye nga mutabaala mu kibira kyekimu. Ebintu ebyo weebiri era tulabye okuwemuka okuli mu famire
ng'ate kino kivudde ku bakyala abakuze ne mutakkiriza nti mukuze era lwoyo mulina okwesonyiwa. Ono ogenda okulira nga yeepika. Obwedde omusujja. Yagambye mbw alinamu omusujja naye guli siriyasi. Alayiri wali ku kabaddaala. Atandise okuzza omunaanansi. Atandise okuzza omunaanansi. Kati ki? Tutumire ku DJ Mash 196 naddayo. Munaanansi ng'aleeta gwakumukumu. Yogerako sente zeziri. Akayaliridde kalima uyagala akole ki? Baabo. Waliwo ekintu ky'owulira ng'omwana oyo atama. Kati oyo omwana akyali muto. Kati maama ono amugamba lwaki tewafudde ku mwana? Omwana lwaki tomuwa eddagala maama? Omusujja gumuluma maama muganda nga ajja fiira bwerere. Tikunkwasa. Kale jangu nkuwa eddagala oba oli mwana muto bakuwa eddagala. Egenda mu maaso. Zembolera jangu ekyana kyange. Kumbe mu inaza wadizi kijja kye. Maama sokolindeko entunnu nsinga tekuba eggunda bugunzi. Lewano kanoko kalika. Oyo mwala oyo yasobe. Manjima. Wafunye olubuto. Wafunye olubuto? Yogera. Mama simanye. Kiki kyotamanyi? Neda. Simanye mama. Nawe tulakuba. Abaye mubadde ki? Mami akubira ki? Akubira ki? Basa kubira obwerere. Buzibu kyo. Kiki ekikubya? Mwana yasobye yakutuula wa. Tugenda maaso. Ali lubuto akaki? Neda. Oli lubuto nedda. Oli luki? Toli lubuto oli ki? Oli mugongo. Toli lubuto oli mugongo. Naafuna. Abali embuto wano bakubwanga nte lwani. Teweerabira ekiberenge Faluku akitunde weerwawo n'ekirabo. Oli endebe y'ekiberenge Faluku akuwa ekirabo. Egenda maaso. Ogenda kumbulira ani nannyini lubuto. Omwana gwa musiru gwafuna oti olubuto lwani? Olubuto lwa kabanana. Era omwana baamukanga n'ayogera. Kati maama yalaba nga aliiriddwamu olukwe. Saagala. Ate olinga anyiize nnyo kuba nze nakutte muggo ate yakutte jambiya. Lwaki? Taata ndisooka olinde. Omukyala yanyiiga nnyo. Musajja ono kumanyira bumanyiizi. Kumbe ali eri eno bwakuba namunju obugomo obutono n'akuba n'engoma ennene. Muyaye alima mu poloti bbiri ani yamuwa ekyapa kino. Ne bano ne bagoberera ewaka nno waguddemu nabe. Taata agoberera. Maama tamanyi nti bamugoberera. Akutte jambiya agenze tema mulenzi. Kintu kino kya buswavu. Egenda maaso. Ayise ku ttale. Balinga abamuketta kuno ke bayita okulinnya akagere. Naye musiru gwe ayinza atya kunkola ekintu ekyo? Musiru gwe nina kutema. Ojja kulugula. Oyinza togenda maaso n'onswazaswaza n'olyoka odda ku mwana nange kennyini n'olyoka n'akola ki? Lwaki? Nkuwulidde maama, nkuwulidde yii. Oyinza otya okudda ku lusuku lwange n'olyoka abasajja balima nja kukutema. Kati taata totema. Nedda maama wankoze bubi. Vaayo. Saagala. Simanyi naye kati nkole ki? Ono yeggalidde nsookere ku ono. Ajejejeje.
akabanana giwunye wano nno njasengukawo yakutewa agenze kutema mukazi amala akomewa ajja akole ki ewe maama ati ninkuleba ki wawe wuuyo akomawo nja mutta ono ngenda mutta ono musi okudda ewaka kiki ng'okaaba abaana bannange kuswaza tata kundivula buli vuzi ne bandivula Fuusa mwe baana mwe ntandiso kiraba kati we bamba temeteme mbasule mu lusuku mukole bigimusa kuba ndabira ddala toyega kigambo tata kati mama wo nawe ne mujja mugenda gwafuna embuto ate nga n'ennyoko gwe jangu nawe ndabo ate gwe nkutemye kati mwana kyo gwofunye olubuto ng'ali mu kufunyisiza kumpi alinga kitaawo kati nze musanji bamugobye oyo tadda takyali mwana wange genda ziwedeyo muwe obuziina bwave wano toyogera saagala nviirano wawakuva makaga genda yamugamba atambula agende taagala kumanya nviira mu maaso ga va mu maaso genda olemeddewo kale genda bamutwala nti aje nkulabanga ng'okomyewa tugenda maaso nagaye tuli kutuwayo embalala mukiyinza mutya okumanyira kunabaki era nga maneja Isa yakiwomyomya omutwe tugenda maaso ogenda okudda ebibyo byebino ebibyo kwata gasiyawo taata kalwaki ogoba maama mutwale nga sinnamutta nkugobye bannange emirundi 10 gye nyenze tegingobya nja kutema saagala kunsiruwalirako akaana akaleno lyokobera ku kaana kabandi akato mwana ali myaka gyozaala mukazi gwe bannange nkyali mulamba nga we najjira egenda maaso owulidde taata namamuli bantu bakulu mutule mukanyi yakandako nkonye nkuwulira ebigambo bino mu nyumba bulijjo namwesanyu bwebata omusajja wabirekero twabikisajja nono naye neyekyanga twala eri naawe oli musiru era omusajja temuli magezi ndaba naawe oli awo towera abakazi balina engeri gye baswaza nga bamaze okuswala oli musajja mukyere ekyantwala eri nga naawe oli awo wangi namuswaza mu baana mbu mu basajja tabali bwamu era tawera jangu wano njabatema taata ekintu ekyo kiswaza ekamuvumbayo nange ekimuluma naye omusajja atawera n'ofumbayo emyaka gyonna n'ozaala abo bonna abaana buba bwenzi bw'oba wali onoonya omusajja wagwogamba awera waki tewagenda ku mfalaasi kati nawe enda mukyalo kati aha bannange abadde agenda kusonyi omanyi omusajja naye omaama oba obadde ki omusajja omugambo ebigambo ebimutabudde yandikusonyiye anze antamye n'okuntama nange empula nasungwadde saagala obanga obe naye kati omwana omuwala asebana nnyina kati yamugamba tugende ewuwo mpumulireko eyo kati mbe omwana omuwala asera na maama we kati maama mbu agenda kusera na muwala we akaseera akagere nze omusajja yantamaatama dda naye tugende njira mbeerako ewo nga tuyiye ekyokukola kati n'ebyobufumbo biba biweddewo akaseera n'ebyobufumbo biba biweddewo era agenda okukyala maama yamugamba tugende njira mbeerako ewo nga nnoonya we naafumbirwa
waliyo kati ompisenga muge kati oyinza okundeka wano nze maama wo onsuule wano ekisooka nze nkuzaala anti tujja kuyiriza wali kati genda tugende ewuwo maama n'alemera ku mwana naye maama naye ensi ekuba n'asooka atuula ku bbala abakazi ebintu mwe mwemalako mwekka emirembe kaakati ogenda okwetegereza ono akutte kubaze waakabanana kabanana ate kuno ku nyumba tekuli kinyolo muyaya aba n'ennyumba suwaddiirwa ate onootwala luggi tewali kyakubbibwawo aba n'omufaliso nga gulimu ebiku bibbe kati kumba ono atudde gw'oyagala ki takyayingira mu nju asula mu kaveeri gwano mukwano taatango byaŋŋambye ŋŋende eweewa olubuto ne bagamba ojje wano ononye ejjambiya genda gwano sirina bana genda nze saagala ebyo nze sinatuwa kuzaala myaka mito vaako kulaga nkwe naye mwana gwe waŋŋamba onjagala nonimba mbogenda mwafiiriddwe ogenda kabwohe kumba ogenda oli mukuba bugoma nze saagala kumanyira genda ove wano mulabe wenna jakubaaga nkubaaga nze genda twala obugulu eno ejambi yabadde egenda mu lufula naye njokuku egenda maaso yakazi saawa embaliga naawe twala kekezo genda pejinja ku mutwe eyo keke sikyayagala eyo keke tekyabalibwanga keke kadi bambi omwana ono bwe bamugoba kati nga tudda mikwano gyakabanana ono ye Gonzaga gwano naye namusibira ebweru kakati mbu wagenze ewakabanana amugobye bugobi kyokka yatugamba amwagala era n'atuma ne commission tumumupangire amuwase kati ate saawe n'amugobe kyokka omwana ali lubuto waliwo obufumbo obutabaamu kuzaala bamusibidde ebweru eno kati n'ebintu ne binsobera yeso kyewa Gonzaga oligino nemuzi tukoze tutya kakati kikyabaamukuba ze kyendabye tugende twogere n'eggwano tumumatiza akkiriza abiri kati balina okulabika ne banoonya ekyokukola kyonna babe nga bamatiza kabanana aleme goba mwana w'abandi kuba yalaga nti amwagala ne bamugamba omuwala asooka asigale boka bagende bamatize nga bajja okumatiza naye gwe bajja okumatiza nga yafuuse wajambiya nnyo omwami oli n'akomawo sajja yina amaanyi owange oli wano weetikanga kalogoyi basooka mumuwaana storage atuula wasimbukira kuba kati amaka ge gafuuse mazibuzibu gwano kula kali ng'amugamba naye gwano lwaki tokula ye gwano owulira erinnya gwano eryo nno liba gwano okiwulira ebintu byokola byakyana kati ng'amugamba nti tandika okweyisa ng'abantu abalimu amagezi ebintu bironna bya ebintu byokola tusijja emyaka gwe omusajja ali atuuse okufumbirwa n'okuwasa ate nno kati oku kyekibajja eri mwakula omulaba bw'atunulanga eggwano lyennyini eggwano ye mwanye Stephen oligino nemuzi leka naawe gw'oli muganda oli muntu mukulu tukubuulira gwe waffe mbadde nakedde kutema bantu mwe muli bange saagala batema era ekintu kino bwe muba mwogera ekyokukula nze siri mwana muto ndi muntu mukulu nze nange obwomu nemereddwa okweriisa nzikute ate muŋŋamba mpasse ŋŋenda kumuliisa ki funamu essanyu twala eri saagala kusula njala kanone n'embazzi wano gwano tuli kusaidiya bulijjo manyi mumpagira kumbe temumpagira muli baduyi kati atandise balabanga abalebbo bayeekera
gyali ekyokumugamba ate tuyinza ne naawe togoba mwana w'abandi bw'oli toyagala kuzaala lwaki wagenda nga live ekyo kireke tombulira bya live era nze saagala gira gundi kundetera buzibu byasa kati mumuli bange muki kati nkyase ku ggwe kino tuyamba ggwe tonolera tomanyi kyamugobeza si lulwo abadde mu nnimiro oba badde anywanja mumwagala muwase kati kiwandiso se mubikole yakeekyanga yeekyanga notugo tuve wano mubeere awo nyingire munda nkomewo mundabe mujja kundaba efirimu yaffe egenda mu maaso kaakati tuba tuli awo ewaawaswa omwana akomyewo ne nnyina babagobeza jambiya okuva gye baavudde babagobeza jambiya owulidde pumulireko wano nekino ekyalo akiyingidde yamugamba nze ngenda kubeerawo katono nnyo nja kuba ngenda mu bwangu yakimanya obwenzi gwe bwe yeesiga nga bamwaniriza omusajja tumukoledde ki simanyi gwesebo ekintu kiki omusajja nze ogwe neggwa naye ono gwano tumukwate tumukube kibokaddemu amagezi tayinza kutuswazaswaza omuntu omukulu okutandika okubeera nga yeeyisa nga abaana abato wano ku muluka guno yatusinga ebirevu alina otusinga amagezi kumba abantu abamu bagimuka ebirevu ne bitwala ate okutegeera kati okutegeera kwoli si kwangu tumukube kibooko mpola tumusibe emiguwa tumukube ajja kuddamu agategeera tayinza tuswaza oli mukwano gwaffe tuyinza kukkiriza atusiriwalireko ati tetujja kkiriza atusiriwaleko mugambe genda ajja kuba atuvinyiti egenda maaso bakoze batya okuyamba omuwala oli bambi mundeetera bizibu efirimu yiino efirimu yiino katuddako ewaawaswa ali manju kumba omukyala ate gwe mbadde manyo oli wammwe nantukomyewo kati ate abayaaye bw'amanya nti newammwe si watereevu mu bufumbo mwoli omanya lulwaze mukwano mbadde nkomyewo naye ebyokufumbirwa n'okwanjula nsazeewo tubyongezeeyo layira okimanyi ngenda okweyongera okwagala gwe buli weyongezeeyo ebyokufumbirwa tugenda maaso nedda mbadde nzize waka waliwo obuzibu kubanga maama twabagaye tugenda leeta obume awo taata n'ayomba nnyo maama yaddakkiriza oleeta obume taata n'ayomba era n'atugoba kati maama muleese tusooke tulayo ekyokukola ate nazaala zze kati ate nazaala zze olunaku olwaddako onolengera we yasula ku mulyango ew'omuyaaye waggwano gwano agenda okulira akeera kugolola nkizi ziba asula bubi manyi engeri ebikujja bimuyonka asula bubi ogenda okwetegereza saagala gwe kano osulawo okukunadde ng'omumonde mu kikata kalabe n'alyoka abakyala bayita mu buzibu naye walema wayanga laavu ki tuvumirira nnyo ebikolwa eby'abasajja abaga abaana b'abandi mubaagala ne wabaawo obuzibu n'obajjira ejambiya ng'ate okusooka wajjayo waya jangwa
Efirimu egenda maaso. Data. Mpa. Leeta obugoye bwo. Kakati gwe. Ekiso kale kankijjewo. Kwata. Temenku ofumbe. Teme. Kendo temetoke liki. Gendo temetoke mu lusuku ojja ofumbe ndibalo kati. Abayaya abamu ate sagala kuddamu kwepankula nkusagala woonogezaako okubeyukanga nnyoko nja kutema. Omanyi bw'oba wasa omukazi mu famire yaba beyusa omuwoningirawo baŋŋamba nnyoko mubeyusa adde abeyuka nja okutema gwe ng'obeyuse beyuse egenda mu maaso. Kaakati nno maama wuuno omanyi omuntu ng'alina ekizibu aba alina ekizibu. Maama wuuno ye Ntongo Florence, Ahmed Ntongo Florence ayiiya ki? Nina okuyiiya Faruku ono. Faruku naki? Fero musajja. Kubanga nina okunoonya engeri y'okubaawo. Kubanga nakyasenda. Lengera omukazi n'atandika okwebondabonda. Tanazaala. Ayina emikisa mingi ekifuna omusajja omulala. Kati lengera maama kye yakola ng'abala kati senga nziba Faruku bawa muwala we kati ayagala amubbe kubanga mbu muwala we akyali muto mbu anaafuna omusajja omulala. Wulira kati maama nassaamu obupati. Kulikayo munnange kekwatireko bava mu nnimiro. Maama ayambadde obugoye empumumpu ziri offside. Maama bane maama banange mulembe kiguna abazadde mugudde eddalumuzi. Maama mukoddomi ogwo oyambalira otyo b'amabeere. Ebbeere nno likunukkiriza olyagala kuyingira eno kabutobuto naye aliri bubi alipimpi ng'alitega obuti. Omwana yeewuunya maama we. Leka ggwe. Laba maama. Laba maama. Male gwe n'osalira omusajja ffene. Ono. Abawala mwesigambe bamaama bamwe mubakyawe naye mwegendereze. Bamaama abamu bataamu. Kamuweereze. Ono mwana nina omubbako omusajja nze sidda eri. Kati kumbe nono naye alengera munnange mbadde nkuleetedde munnange. Tamuyita na mutabani. Ono genda okwetegereza ate maama. Maama! Naye maama gw'olina okuweereza oli nno naye atunudde mu kyokero. Taagala tunule alabe geyeena yiine geyeena. Kati nkoze eki? Kyaliyo. Ate maama alina omubiri mweru ogw'omwana gwaguba. Kati bwe mukwatako mba nkoze bubi. Bannange toyinza. Oli yaswala. Kula! Naye maama oli maama muki? Kale nsonyiwa. Omwana yatya taata kye yava goba. Nja kufuna. Omwana n'alangirira olutalo wakati we ne muwala we. Maama yalangirira olutalo eno jihadi. Kati wayita akaseera oluvannyuma lw'akaseera kayiseewo. Omwana asonyiwa mangu omanyi omuzadde aba muzadde nga bajjayo alubaamu. Ali mulaga ku alubaamu ebifaananyi. Ate ono oyo senga
yaliwa amulaga sayidi ey'eyabo omwami wuuno munda egenda mu maaso. Omukulu ali mu kusoma bayibuli nkadde oyinza okugamba Yesu yagiwandiika mwennyini. Ali mu bayibuli wabeera kaliisizo kyagamba senga weekaliisizo wano twali nga tumala musomo jangu mutuuleko jangu ondaga ebifaananyi nga bw'otulaga kisaana n'ondaga nga bw'ondaga maama alemeddeko wano nkulagira wano twali bihalwe ndabye kabbiya neŋŋamba maama nenfunamu kati ebifaananyi mulimu abaali banywa omwenge kati maama agenda okuwulira ayagala kunywa kabbiya maama agenda ayagala kunywa kabbiya genda omugulire nedda bbiya tusobola okugula ndeete maama anyweko genda oleete bbiya maama anywe naawe bw'oba oyagala neera leeta naffe tunywe esente ng'obuleese nnyingi nkugambye genda ewa Kazoola oleete bbiya jangu ondage omuwala yagenza okugula bbiya bannange jangu naawe ondagire ondagira wala kati nga baleeta bbiya nga banywera awo mukyala ne Fulanka tebagenda wa Kazoola banywera wano baguleeta tugenda maaso kumbe maama alina engeri gy'atunuliramu omwami kati oli naawulira akooye nze mpulira nyagala kwebaka mukyala Faluuku ng'avaawo ate ennaku zino maama we abala nnyo Faluuku egenda mu maaso nze nkooye ono omukazi mugumu anywa tata omulaba atunula nga atannanywa agenze awolede ono gumukubye ali wano atunula nga gulaasi opa wala mutima agole mutima naye noli agenze kwebaka kati omukazi ayagala kula owange anje obadde njaga ngamba lwaki tetugenze n'osoma akanyirire saagale wedda nsoma yangu naawe ija hanuya ijaha haniwe oje tusale keeki ninki keke naki omukazi lengera bw'atabukira bbawa muwala we n'amuleeta wano banywedde ate omwenge guno we gukuba omuntu aba takyabiriko nnyo omwenge nga kyobala agamba akenga ako sikaba akalungi kuyitiriza oyinza okukola ensobi omukazi n'ateeka omusajja ku ttaka kati baasula awo bugenda okukeera ku makya ali mu kafuba ka bba wa mwana we ekyamugobye eri akitandise eno abbye musajja wa muwala we kati bugenda okukya
nga bwomanyi ki hangover omwana ogenda okwetegereza naye maama bannange maama oli muki nakwata yamuzinga ecupa yafa ne firimu yagwa naki ene bweto bwegenze mwebale mwena abasobodde okukiika mwana mulenzi Faruku Triple X obadde olaba kina Uganda mwebale kuba naffe akawungezi kolwaleero era mwena tubawagala nnyo abawagira Triple X